Okwaniriza kwa lipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde wamu ne UBC TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Ng'akasana kakyagenda mu maaso okwememula mu bitundu by'eggwanga ebitabimu, endwadde omuli ssennyiga zibeera nnyingi ddala. Awo nno mu mbeera eno abasawo batulagira okunywa amazzi amangi okwewala ebinaddirira. Bwe tutunula ku kifaananyi ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe kiraga nga obudde bwo bwabadde nga bwa mukalwe mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebimu akasana gye kaase ng'ate bwe kakubakubamu nga mwetabiseemu n'ekifu. Ate ekyo ekyakubiddwa ku ssemazinga Africa kyo kiraga nga ekinuunampewo ekiri ku Madagascar ku Sseguyanja Buyindi kinuuna empewo empeweevu eyandizze ku ggwanga lyaffe nga kino kiviiriddeko enkuba okendera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi awamu n'empewo enkalu ezifuuwa nga ziva ku ddungu lya Sahara nga zijja mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe nga ne kino kiviiriddeko embeera ey'ekifu gye tufuna. Bwe tutunya embeera y'obudde nga bwesuubirwa okubeera mu biseera eby'okumakya tulaba nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana tukasuubira okwememula okuggyako mu nsozi ez'e Kabale awamu ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale gye tusuubira akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okubeera nga bya mukalwe okuggyako ewamu yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bitundu ebyo ebya Kotido tulisuubira okutuuka ku degrees 34 ate Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 29 olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 25. Bwe tutunyako ku bibuga ebimu ebyebunaayira mu Moscow omuzira gukyaliyo mungi ddala awamu ne mu nsi za Bulaaya obunyogovu bukyaliyo bungi ddala ate yo mu Addis Ababa awamu ne mu Lagos tusuubirayo enkuba olwo yo mu Nairobi ne Johannesburg tusuubirayo namutikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansamyansa okw'eggulu. Awo nno gwe asuubira okutambulako mu bitundu ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo. Sula bulungi.